nawe government ekusasula first of all ate kituufu government kenyini ekuwa sente nabo kenyini bali mu kusaka sente ekituufu kiri nti principle abaana baleke balye fa abamu kuffe twali twakowa agantu gano aga politics because nothing is clear okitegeera nothing is right nothing is clear kyobula nga twali twakowa ate the leader of opposition naye atava mu kkubo lya gaali naye atama waki oyimirira mu kkubo ly'eggaali kati oliyimiriddeyo kati eggaali kekuyiteko bo kennyini abayimbi bakimanyi bulungi nnyo nti Bobi oyagala kubafuga okitegeera kubanga bakimanyi nti if anybody goes against you ending up nga bakubiddwa obucupa oba nga babeera boycotted nga birungo yali boycotted because he went to Gundi perform for MK because gwe kennyini kwegamba fenna naffe otubuzaabuza Mbata yabadde tafaayo ku speech oba yagitegedde oba teyagitegedde ebyo byennyini byabadde tebimukwatako yenga ye yawuliddemu kintu eki nti okuba federation awo ye n'okola ki n'omutriggeringa gwe kennyini Bobi Wine oganye okutegeera nti you are a leader you are no longer a proper musician tokuba ne mu nsi yo baakugana okuba ennyimba tokuba na bivulu bakuteekako envumbo obutakuba nnyimba. So you think these people are going to like you because they blame you for their misfortune. Secondly, for anybody to take you seriously, wandibadde concentrating ku kintu kimu. Yes, oli muyimbi. Yes, wali muyimbi. Yes, you have a history of it. Ne wandibadde wa clear guy. Nawe kenyini wandibadde oba clear on what your intention, about what your issue is. Because kati otubuzaabuza. Famamu, we don't know how to address you, whether you're Sentamu or Bobi Wine. It is so confusing for anyone. Chovola banga mbata avuddeyo na akulabisa nti Naaw'Olya atengo bagano Okulya. Ochiraba. Mbata kenyini ayina ebikolobero bye. Naye kenyini ayina ebizibu bye. Ate gwe ng'omukulembeze wandibadde okitegeera nti ensi abantu kati baavu. Abantu bayita mu mbeera embi, buli omu yeetaaga ssente. Mwenna mulwanirira nsawo zammwe na famire zammwe. Oba federation weri oba nedda ekituufu kiri nti ne wonooyogera ki tebagenda kuwuliza ate tewali ewa kigenda kukyukako mukitegere ne kukitegera nti no Mbata yayogedde ng'omukulembeze wa federation, so that means he was representing ababo n'abayimbi abali mu federation. Ekyo mukitegere katati ogamba nti oli mu bukulembeze first of all. Omukulembeze teyeeyisa atyo. Omukulembeze yeefuga. For me, my advice to Bobi Wine, nti mu kifo ky'okufuula bano abayimbi yo enemies, jukira abayimbi balina influence nene nnyo. You cannot come ng'ogamba nti nogenda kufuga nga toyina nga bayimbi si mikwano gyo. Because abayimbi balina a lot of fans. Okitegeera. Era buli mu nsi yonna abayimbi are treated in a certain kind of way. Kakati, you picking on them ogezeko kuba federation yawe, that was not wise. Simanyi ya ku advises naye that was not a wise move. Sometimes waliwo ebintu byoleka ne biyita. Because era federation tenda bana kuwandiikibwa. Okitegeera. Nekirala ebyo byo bagamba nga toba wa ssente. Gwe bawa ssente olabe oba tebabiveeko. Bw'oba nga toba wa ssente nga tewaliwo kitongole kyonna oba kibiina kyonna kyokola kibabwa ssente tebagenda kuwuliriza. At the end of the day they want. Bakimanyi bulungi nnyo nti no bitongole bingi nnyo byolina ne government kenyini ekuwa ssente. Kakati ne wonooyogera otya tebajja kuwuliriza. Tebajja, they will not listen to you until you give them money. Okitegeera. So my issue is gwe bikyuse ng'ozze okufuga. For now, abantu baba wansi bo bagala ssente. Bwekiri. Because ne wonooyogera otya nga it's a different kind of government on. Nothing will change. Either you are going to turn them into your enemies. Bwekiri. Advice to Mbata, Eddie Kenzo, actually, let me call you Eddie Kenzo. My advice to you, get proper PR.
oli ade tafuddeyo ku speech yabadde afa ku kigendererwa ng'akimanyi bulungi nnyo eyo speech Bobi Wine gye yakoze ekuba ku federation kati mwe mulowooza nti agenda kutuula butuuzi era he's going to express himself especially kati talina na peer. What do you expect? Oba he understood it or not, it didn't really matter. Waliwo ekintu ekirala Bobi Wine temumunenya naye okuziika naye waafunira chance because bamuteekako ebbago ly'ebivvulu bamuteekako ebbago ery'okubeera nga expressing his political ideas kati nga naye alina kuwamba kufiirwa oba kuziika kw'abantu because that is where people oba kuŋŋaanira